Abavubuka b'olengera wano bagenda mu maaso n'okubaganya ebirowoozo ku app empya y'essimu gye bagenda mu maaso n'okuyiiya. Bano buli lunaku bakungaanira mu kifo kino ekimanyiddwa nga Kafeero Foundation Innovation Hub e Muyenga. Ekigendererwa kwe kukozesa tekinologiya okukola ebintu ebisobola okwanguya obulamu obwa bulijjo. I started to think a lot, like, can't we do something to develop the medical world? So I went back and thought, and later I wrote down a concept of this whole idea. Bano baliko app gye bayiyiza gye batumye e-clinicolog nga yakuyambako abalwadde okusobola okufuna obujjanjabi mu ngeri ennyangu. Fiona Muteesa omuyizi asoma ebyobusawo ku ttendekero ekkulu e Makerere yakulembeddemu banne mu kuyiiya app eno. Ono atugamba nti ebituli byalaba mu byobulamu bye bimu ku ebyo ebimuwalirizza okuyiiya app eno ng'ekigendererwa kyakwanguya engeri abalwadde gye bafunamu obujjanjabi. Olumu omusawo taba na kiseera kingi kunnyonnyola kati bw'obeera ne e-clinicolog ebeera ekuwa detailed information nti olina diabetes kaŋŋambe kiri bwe kiti, olina kukola exercises bwe giti, lya mmere bweti, oli ku ddagala lino omusawo lye yakuwadde, olimira otya, wayitawo ebbanga ki olyoka omire, olirya na mmere oba nedda. Muteesa agamba nti app eno ebatwalidde wiiki nga 3 zokka okugikola nga kati weetuuse ebulako bitono nnyo okusobola okutongozebwa. Bwe tufuna funding we can take even a month. It's a very easy kintu kyangu nnyo. Kati bwe tuli tugenda ku developing a prototype kye bayita demonstration. Ono alina essuubi nti app eno yandikyusa obulamu bw'abantu kasita etandika okukozesebwa mu bulamu bwa bulijjo era nga tebasuubira na kusaba nsimbi okugifuna. Tujja kusobola okulaba nti mu mwezi guno oba mweno rainy season ndwadde ki ezisinga okulwalibwa, tumanye ddagala ki lye tulina okuleetamu ako akaseera. N'ekirala sinakindi n'amalagala nago companies ezikola Panadol zimanye brand ki esinga okukozesebwa, brand ki gye batakozesa, twongere brand ki abalwadde balina side effect ki ku bulwadde gundi, tukyusaamu tutya. So nze ndowooza nti bwe tubeera ne information ng'eyo ejja kukyusa nnyo ebyobulamu byaffe mu ggwanga lyaffe. Si nti ebintu bwe bityo tebibaddeewo, tulina HMIS form eya gavumenti naki, naye eno e-clinicolog olw'okuba nti eri electronic ekolagana na computer naki esavinga nnyo time. Abavubuka bano nabo bagenda mu maaso n'okulaba nga bayiiya app endala ey'essimu ng'eno etunuulidde okunyweza ebyokwerinda n'entambula y'ebidduka okuyambako poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Egezaako kugonzaamu mu nsonga z'ebyokwerinda mu ngeri nti okunoonyereza tugeze ku misango egimu oba n'okuziyiza emisango egimu. Nga twagala tugenda tunuulira ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku ebyo nga tugeze ebya traffic, entambula y'ebidduka, emmotoka andibadde nga boda. Omuntu ategeera atya nti emmotoka zino zibadde mu kitundu kino oba ze zaabaddemu mu kitundu ekyo oba boda meka zayiseewo n'ebintu ebikwatagana ng'ebyo. Baba batandikawo ekifo kino bagamba nti batunuulira obwetaavu mu ggwanga, ebbula ly'emirimu nga bimu ku bintu ebisinga okubonyaabonya abavubuka. Tulina okulabamu nti future yaffe egenda ku technology. Kitegeeza nti tulina okulaba nti abaana baffe abavubuka baffe tubawa skills ezo ze beetaagamu okulaba nti basobola okufuna emirimu ezo. Bwe twogereranga amakampuni gaggadde nga Google, Centrum Learning ne CoinPesa geegasse ku bavubuka bano okulaba ng'ebintu byabwe biteekebwa mu nkola. Bo abamu ku bavubuka bano bagamba nti bangi ku bannaabwe basobola okubaako kye beekolera nga beeyambisa internet mu kifo ky'okumalirako obudde. Sohail Mugabi, NTV, Akawungezi.